yaholdinga akamyufu kaba guilty president ku kitebe era akamyufu ako kaliwo ekiro ba students e Makerere bajja ne balonda candidate naddala abawagizi banno kubanga institution erina structure ekulemberwa David Musiri abatula ku bukiiko bwa institution z'obwo bajja ne balonda kubaako akakiiko akamakerere kubaako akakiiko akambalala university kubaako akakiiko akagulu university kubaako akakiiko akakyambuko kubaako akakiiko akamugusi nti eno institution wing ya NUP etuulako abakulembeze ab'enjawulo ku university ez'enjawulo nangwe batuula ne bagamba nti twagala kufuna guilty president agenda otukiikirira e Makerere mu leeso omwo mwalimu omwana Churchill mutabani wa chairman Nyanzi mwalimu Semaganda njoza leeso yalimu abaana baalinga basatu nsali wanyo budde naye ekibiina kya NUP nga kikulemberwa His Excellency Bobi Wine nga chairman Nyanzi yessaba kunzi waakyo ekibiina ekyo kirina emitendera gye kiyitamu era kirina constitution yakyo era wabawo memorandum of understanding gye bakusayiningisa nti gundi gweoyagala kaadi yaffe okkiriza okwetaba mu kamyufu kano nti ye byonna ebinava mu kamyufu kano okkiriziganya nabyo nti ye naffe nno tugamba nti akamyufu we kalondawo candidate nti yono gwe tugenda otambula naye gwe tetukusuubira kujja independent kwa namunigina okkiriziganya nakyo nti ye sayininga wano nti singa kakutanda nojja independent kitegeeza gwe you cease to be a member of National Unity Platform tetukulinaako kakwate konna gwe tokyali member wa National Unity Platform. Nope. Nga mukimanyi bulungi nnyo nti akikulembera His Excellency Bobi Wine ssaabakunzi w'ekibiina ye chairman Nyanzi omwana Churchill ali mu lwokaano luno mutabani wa chairman Nyanzi ssaabakunzi w'ekibiina kitaawe omuto His Excellency Bobi Wine ye president on table ku mmeeza on luuku ng'otunuulidde ebintu wandigambye nti omwana Churchill ono kaadi yalina ogifuna era bandimuwadde tiketi naye ekibiina kya NUP omwana ono kyamugamba genda mu Kasengejja era mu Kasengejja omwana teyafuna kaadi omwana n'asalawo okugoyinga against kitaawe omuto ne kitaawe ntunuulidde ono political side ku kibiina sinnatunulira chairman Nyanzi nga taata chairman Nyanzi mutunuuliranga mukulembeze ne His Excellency Bobi Wine mutunuuliranga mukulembeze sinnamutunuuliranga taata ekitegeeza ono omwana yagowinga against abakulembeze b'ekibiina n'afuuka kiwaki n'agamba nze kangende ntambule ntandika olwokaano olwange kyetutamanyi era kyetutategeera nti ani eyawa confirmation eri omwana okusinziira nga bwe tukimanyi kino Museveni mutya wakolamu ebintu bye okusinziira nga bwe tuzze tulaba enneeyisaamu ya Nawangwe mu yunivasite Nawangwe ng'akimanyi bulungi nnyo nti ono omwana wa famire ya Sentamu alina akakwate ku His Excellency Bobi Wine ne ssaabakunzi w'ekibiina omwana oyo ne yeewaggula ku kibiina n'agenda yeesimbewo bannamunigina ekibiina kya NUP ne kisindika candidate Makerere nze saagala kumanya what transpired between the dad n'omwana ono kenfunako oba ge nategeezebwako mbu chairman Nyanzi nga taata yanoonya omwana ono ng'amaze okutegeera kiki ekivudde munda. In fact by that time chairman Nyanzi yali mu detention yabamukutte akulonda we kwakola ki okwabeererawo e Makerere naye kyembulirako kyebaŋŋamba mbu akamyufu kano nga kawedde waaliwo embeera
egamba omwana tojja bannamunigina. Omwana n'agamba nze temulina kyemuŋŋamba, nzijja bannamunigina. Sitwagala okubuuza oba ani yawa assurance omwana eyo, situmanyi. Naye nkutiddeyo kiri ne nkugamba omwana ono wa myaka 18 yeetegeerera era ali ku University e Makerere. Kya bulijjo mu famire tubaamu n'abaana bakiwagi. Omwana kiwagi kitaawe ne wanaamugamba ki gwe tata tolina kyemugamba. Ekyo tekyandibadde kipya mu maaso gaffe. Tutalantuke ka tugende ku nsonga.